Omuloota Nsozi yaani? Omulubaale yaani? Mandwa yaani? Ssenkulu yaani? Omukazi ono abuuzizza ekibuuzo kino yeddira mmamba. Agambye njagala okumanya ebigambo bino enjawulo yaabyo. Omuloota nnyanja, omuloota nsozi, omulubaale biina njawulo ki? Akati nnyabo eddira emmamba kankwanukule. Kakati tuyina ebitundutundu by'olubereberye. Eriyo abantu abasamirira lubaale ow'olubereberye, ate eriyo abantu abasamirira lubaale ow'okubika. Abantu abasamirira lubaale ow'olubereberye bayitibwa balubaale era bayitibwa baloota nsozi. Bagwa mu kkowe erimu mu mannya ago ga mirundi ebiri. Abantu abasamirira lubaale ow'okubika bayitibwa bammandwa, bayitibwa bassenkulu, bayitibwa bannankulu. Okitegedde? Kakati ebintu ebyo atabimanyi tasobola kubimanya. Omanyi twabagamba lubaale ono alinga busiraamu, abusoma y'abannyiniwo. Omwana omuto asobola okusoma obusiraamu n'asaaza abakadde ab'emyaka 8. Kati lubaale alinga busiraamu. Okitegedde? Era lubaale kye kintu ky'oyinza okutambula n'ova mayiro esooka paka mayiro 5 nga buli gw'osanga akugamba nti lubaale mumanyi. Okitegedde? Lubaale alinga bw'olaba amadiini. Abantu abasinga buli gw'osanga akugamba nti Kristo nze mumanyi. Okitegedde? Kristo nze mumanyi. Buli gw'osanga ayina n'omubuuza ku bikwatagana ku Yesu ajja kugamba nze manyi Yesu. Okitegedde? So ensi eno si kuleekaana. Ensi eno buli omu ajja kugamba nti kino nze nkimanyi. Ne lubaale bw'ali. Lubaale ojja kutambula ove wano tojja kusanga muntu yeewakana agambe nti simanyi lubaale. N'omuntu eyakamubeeramu omwaka gumu era ajja kugamba nti lubaale mumanyi. Era tolina muntu gw'oyinza kubuuza kibuuzo n'atakikuddamu. Njagala mugezese mutambule mu bantu bonna abaliko empewo. Oli ne bw'aba aliko omusambwa gumu, oli ne bw'aba yagendako n'akoma ku byoto n'afumba ne ku bijjulo, tosobola mubuuza kibuuzo n'agamba nti sikimanyi. Buli gw'obuuza alina okukuddamu. Buli muntu yenna gw'osanga aliko empewo, ab'empewo babeera boogera nnyo, babeera beegeziwaza nnyo, babeera. Okitegeera? Gwe buli gw'osanga oli kasita akimanya nti nninnyibwako empewo, nninnyibwako omusambwa kiwedde. Ate kasita alinnyiwako omusambwa agenda okudda engulu nga luwa abatudde mu maaso ge 5 ng'olwo ajja kutandika okutegeerera eby'empewo. Era tolina gw'oyinza kubuuza kibuuzo n'agamba nti sikimanyi. Okitegedde? Baawula ddi abantu abamanyi empewo n'abatamanyi mpewo. Ensi baawula ddi nti tekisoboka. Tosobola. Teri muntu ayinza kugamba nti oyo amanyi empewo ono tamanyi mpewo. Wabula buli omu waagwa wasanga amanyi empewo. Olabira ku njawulo mu kubitereeza n'obutatereera n'obutafuna njawulo w'omanyira nti gwe nabaddeko tamanyi mpewo. Okitegedde? Enjawulo ey'okumanya nti gwe nabadde neebuuzaako amanyi oba tamanyi olabira ku njawulo ya bintu by'otambuza n'ebiseera ebijja oba ebiddako. So obutamanya mpewo tebabwawulira ku muntu. Nsobola okuba wano ne njogera ne mbasomesa ne nkola ki naye nga bwe nkukolera ebintu tebitereera. Okitegedde? Osobola okugenda ku musawo ng'akebera nnyo ng'alaba buli kimu naye nga ne bw'ali kukolera ebintu tebitereera. Okitegedde? Osobola okugenda w'omuntu ng'ayogera nnyo biki bomubuuza ansa azitta biki naye nga talina makulu. Okitegedde? Bintu bifaanaganako bwe bityo. Omuntu amanyi lubaale bamulabira ku bikolwa n'enneeyisa n'obukugu. Era ffenna gye buli eno nze ssuula kugamba nti mmanyi empewo.
nze nganze kamwa kwogera Mulangira Jjuuko era ne mu audio zonna ze nali njogedde siteekangamu kintu kigamba nti mu byempewo biki nze ntereza kino nze nkola kino nze nkomyawo ebibuuzo nze nkola bino biki nedda empewo ffe tuzimanyi nnyo empewo tebalaga bantu nti mmanyi empewo tebazikubira bulangu empewo zirina obukodyo ne tekiniki simuyitirivu omuntu ateeka akapande ku leediyo n'agenda neyeeranga n'agamba mutino ne mukugu ne mukino ne mukugu ne mukino ndi mukugu abo babuyabuya ekintu kutereeza lubaale ekintu kutereeza lubaale omuntu atereeza lubaale teyeenyumya omuntu omukugu mu mpewo teyeenyumya era omuntu omukugu mu mpewo teyeetala okitegedde takuba bulango ku leediyo takola ng'oggyeko bino bye tusomesa okitegedde kubeera tusomesa tetubateereddeko bulango tinsobola kino nsobola kiri okitegedde omuntu anaakukolera lubaali takugamba nti jangu nze nsobola kino jangu nze nnyinza kino jangu ndi mukugu mu kino ebintu by'empewo bwe bityo bwe bitambula okitegedde bw'osanga omuntu agamba kano nkakola ne bino nze ndi mukugu mu ekyo abo tebasobola nze nsobola kino biki n'osanga oli naakugamba abo abasawo tebasobola abo abasawo bayaaye biki nze nsobola kino nze nkola kino nze nkola kiri bino nze mbituukiriza nze nkola bino ng'omanya talinawo waaka okitegedde n'olwekyo empewo bwe zityo bwe zitambula kakati ebintu by'empewo bino n'ebika byabyo obuluuta Nsozi oba obulubaale bwa njawulo ku musawo asamirira ekika omusawo asamirira ekika ye musawo abeera atudde mu mwaliriro omuzaale oyo yayitibwa Ssenkulu Ssenkulu kigambo amakulu gaakyo kisinzira ku buzaale linnya eriva mu tayito oba tayito ku ekyo ekikkira mu buzaale Ssenkulu oba Nankulu era kitaawo mu maka osobola omuyita Ssenkulu okitegedde sengaawo osobola omuyita Nankulu era ndoza ne mbalaalo mubawulira oba Abanyankole oba Abanyarwanda taata mu maka ayitibwa Ssenkulu okitegedde ate senga wammwe ayitibwa Ssenkazi oba Ssenkazi oba ye maama Makoomu waliwo ayitibwa Ssenkazi Ssenkazi alabika oba abeera maama wammwe kitammwe abeera Ssenkulu oba maama ye Ssenkazi ndowooza kati nyine enkulu nyine enkulu ye nnyammwe Ssenkazi ye ssenga okitegedde mu bacwezi Ssenkulu taata nyine enkazi nyine enkulu ye maama Ssenkazi ye ssenga be bacwezi oba Abanyarwanda oba Abanyankole erinnya eryo lya ku kika agamanya ga ku kika Ssenkulu gw'osamirira abakulu abakka mu kikoomu okuviira ddala ku myoyo gy'abajjajjaabo oba bakitaabo b'otaalaba okitegedde abakulu kati gw'oba sse kubanga gw'obeera omukulu akulembera banne abooluganda okitegedde abakulu be bajjajjammwe kati mu bubwo ng'omuntu ng'okulembera baganda bo ne bakitaabo mu lubaalo yo ng'akulonze gw'ogabana erinnya lya sse kuba gw'obeera obakulira Ssenkulu okitegedde nga bw'onoolaba taata mu maka nti yatwala famire eyo Ssenkulu okitegedde senga ye Ssenkazi mwannyina wa kitammwe Ssenkazi okitegedde ate nyina enkulu ye maama mu famire omwo okitegedde kakati oba babitegeera bano binnyonnyola bayinza obutabitegeera omanyi omuntu atalitegeera bintu bya lubaale asobola okuwakanya ppaka lubaale wookoma okumanya era woosobola okuwakanira n'ofiirawo bw'osanga amanya okusingawo osobola okukuba empaka eriyo abantu abakuba empaka n'omutunuulira n'amaaso ne gakubalagala okitegedde
lubaale wokoma okumanya wokoma. Omuntu yamanya ebya P4 ne bw'oli munyonyola ebintu bya P6 abatasobola bitegeera era abasobola okunyonyola byamanyi ate abamanyi nti byamanyi era bye bikola ne mu P6. Okitegedde lubaale okumumanya obulungi olina okuba nga wamukola emyaka 7. So si bino nti nagenda wali n'ensamira empewo ne zijja n'enfuuka musawo. Oli ne bw'aba asamiridde emyaka 2 nga musawo just tasobola kukuba mpaka na muntu yeebakirira Nsozi emyaka 7. Omuntu yeebakirira emyaka 7 aba ategeerera mu bwa Katonda. Ate omuntu yakeera enkya n'agenda wali n'asamira busamizi lubaale aba ategeerera mu budde obwo era aba alabira awo kumpi. Okitegedde okusinga aba ategeerera bu bajjajjaabe ababeera bamulinnya ku mutwe. Era ebyokumanya byonna n'ebyokuwabula n'amagezi amangi mu mbuga omwo bajjajja balina kumala kulamula ne balyoka bajja ne bakebera abazzukulu omujjajja ono n'ateeka mu nkola. Omuntu yakeera enkya n'asamira lubaale ateeka mu nkola lubaale byalagidde ye ng'omuntu aba n'okumanya naye nga si kugazi. Wabula bano abantu be musanga eyo mu Nsozi oli nagamba nakebaka mu Nsozi emyaka 4 emyaka 3 babeera bategeerera mu kkowe lya lubereberye era babeera bategeera nnyo. Okitegedde amazima gabe mazima. Bw'osanga omukazi n'omugamba nti kali akakazi kalungi omukazi takkiriza. Teri mukazi akkiriza mukazi munne nti mulungi. So amazima gandibadde mazima ekikusinga n'okkiriza nti kino kinsinze. Okitegedde omusawo oba omwana yakeera enkya n'asamira lubaale emmandwa ne zijja ku mutwe ne zisaba essabo ne zisaba omweso n'atandika okulagula. Okumanya kw'omusawo oyo ne bw'aba asawulidde emyaka 2 tetuganya tukata afuna experience naye experience eyo gy'afuna eba temala. Okumanya kwe kumubeera mu mmandwa ze z'asamirira. Ne bw'ojja ku mbuga okwo n'omubuuza ebibuuzo asobola okubuuza ebibuuzo ng'asinziramu ebyo by'amanyi ebitono ebisigadde najja abigeta olwa experience gy'amaze mu kintu ekyo. Naye okumanya kwe tekuba kugazi. Wabula abantu be musanga mu Nsozi mu mbiri abantu abatera okutabaalako n'omusanga nga yegeekereza obuziina ebikunta naggamba wano nakamalawo emyaka 3 abantu abo balina lanka mu kumanya. Okitegedde babeera bamanyi nnyo era babeera bategeera ebintu bingi era babeera n'okubikkulirwa kw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Abantu be musanga beebase emyaka 3 myaka 4 myaka 5 myaka 6 nga taddangaka ng'empewo zaamusiwuusiza mu Nsozi. Oyo gwe bayita lubaale w'Ensozi, oyo gwe bayita lubaale w'obutonzi, oyo gwe bayita lubaale w'olubereberye. Okitegedde era omuntu eyeebase emyaka 4 mu Nsozi ejjembe lye n'ejjembe ly'omusawo omuganda tegakola kye kimu era tegaboggola kye kimu era tegenkana maanyi. Omusawo omuganda ne bw'aba yawanga ejjembe emirundi kakadde n'aliteekamu emiti emeka ejjembe liba likangaza bukangaza liba liboggola kituufu ne liba terisobola kuboggolera kumu n'ejjembe ly'omuntu eyamala emyaka 4 mu Nsozi. N'emisambwa bwe kityo bwe kiri. Amaanyi g'olubereberye gakira amaanyi g'okubuzaale. Amaanyi g'olubereberye ge gafuga amaanyi g'okubuzaale. Omuluuta Nsozi si bigambo. Omuluuta Nsozi tokeera nkya n'obeera muluuta Nsozi. Wabula omuluuta Nsozi kukola nakwewaayo nakwerekereza. Omuluuta Nsozi oba omulubaale omulubaale be bantu abagwa mu kkowe ly'aba Yesu. Okitegedde ate omwana alabikirako ebbala lya lubaale empewo ne zikeera ne zimubandula n'agenda n'asamirira lubaale abo balala. Oyo gwe tuyita omusawo w'ekinnansi ku kyalo. Omuntu eyasamirira Ensozi taba musawo wa kinnansi. Mufune enjawulo. Omusawo w'ekinnansi musawo wa kinnansi era aba munozi wa ddagala era aba muvumuzi. Omuntu eyeebakirira Ensozi ebiseera ebisinga obungi liba ddusu n'omutwe okumanya n'okutegeera byoto. Okitegedde era baba tebakozesa ddagala tebakozesa madagala. Njagala mufune enjawulo. Ebintu bino tusobola okubyogera atalina kumanya n'awakana ne tubagambye nti eyamanya ebya P4
kizibu okwogera naye ebya siniya mukaaga ne mukwatagana. Ebintu bino byonna bye twogera ebisinga obungi n'emisomo gye tubasomesa, eriyo omuntu ng'osobola omusanga ewantu ng'asamiridde emyaka 15 nga by'oyogera abiwakanya. Lwaki? Nti omwana wa siniya mukaaga emboozi ye tesobola kukwatagana na mwana wa P5. Owa P5 ku levo kwali aba alaba ategeera nnyo ekyo kyategeera era aba akitegeera nnyo. N'owa siniya mukaaga okitegedde, kati wakati omuntu asobola okutegeera abantu abo bonna nga bakuba empaka. Omwana wa P4 n'omwana wa siniya mukaaga ye musomesa, ate omusomesa oyo alina okujja ng'ali ku ddaala lya masters oba Makerere University, n'alyoka ajja n'ategeeza omwana wa P6 nti owa senior 5 abanga ayogera tuyogeranga. Naye bw'obasanga bakuba empaka, owa senior mukaaga ayinza okugamba oyo owa P6 mwana muto, n'owa P6 ayinza okugamba abo balalu. Okitegedde, ku bombi tekuba akakkiriza munne. Kati n'ebintu bino bye twogera ebya lubaale bingi nnyo 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 nnyo, ebintu bye tujja twogera bingi, ebikusike, ebyama bya lubaale, ebintu by'omunda. Eriyo omuntu nga musawo nga tasobola bitegeera, nga ne bw'oyogera nga tasobola, wabula ng'asobola kugamba nti si byebyo. Ayina experience, ebbanga lyatuulidde mu lubaale, mu ekyo kyakola, mu ekyo kye yamanya, mu ekyo kye yayiga, mu ekyo kye yakomako. Ng'oyinza okwogerayo akantu n'akugamba ekyo tekiriiyo, n'asimba ne nakakongo wansi naga ekyo tekiriiyo. Okitegedde, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ebintu bino ebya lubaale gwe nnyaba abuuzizza ekibuuzo. Omulubaale, tulina omulubaale asamirira olubereberye. Omuntu asamirira ku kika naye basobola omuyita omulubaale, naye omulubaale oyo aba mulubaale ow'okumpi. Okitegedde, kubanga ne lubaale w'oku kika ayitibwa lubaale, ne lubaale w'olubereberye ayitibwa lubaale. Lubaale w'olubereberye tayito ye amaanyi gava mu lubaale olubaale, ate lubaale w'oku kika amaanyi gava mu lubaale lwa mukazi. Lubaale w'oku kika amaanyi gava mu mukazi, yazaalwa mukazi. Lubaale w'olubereberye yava mu bwa Katonda, yatondwa butondwa. Lubaale w'olubereberye yagabanyiza amaanyi g'emisambu egyazaalwa omukazi. Omuntu asamirira ku kika ne balibeera ne lubaale n'aboggola ng'eraddu, aba teyenkanyankanya mwana asamiridde obutonzi oba ensozi oba olubereberye. Abaana mubasanga eyo abantu ab'enjawulo, abasajja n'abakazi. Eyo mu nsozi eyo, mu mama mawuune eyo, ezo ensozi eziri e Kawempe, Jinja Kalooli, ne mubasanga Ekkungu, ne mubasanga ne mubasanga Luddawa, ne mubasanga Ettanda, ne mubasanga Enseke, ne mubasanga Essese, ne mubasanga Ewalusi, ne mubasanga Ebussi. Abantu abali eyo abasulayo, abantu abali eyo enkuba beekuba, abantu abali eyo nga balinga batalina waabwe. N'omusanga eyo n'omulaba nga Zzolo, n'omulaba ng'eyakoma, n'omulaba ng'omunaku, naye ng'ewantu awo owaali bw'avaawo alwala, bwadda eka alwala, nga tasobola kuwasa, tasobola kuddayo n'akola. Abantu abo be musanga nga batabaazi, abo abatabaazi abo betwogerako abo. Omusawo yenna ng'oli musawo wa kinnansi, ne bw'oba ojjanjabidde emyaka 2, tosobola kumanyanga muntu oyo. Era omuntu oyo asobola okunnyonnyola lubaale ebintu by'omunda. Era kyova olabanga abantu bangi nnyo batambula ku basawo, abazzukulu abasinga obungi, abazzukulu ne balokoka, abazzukulu ne basoberwa, abazzukulu ne bakolerwa ebintu, abamu ne batuuka obbisuula ku ttale. Lwaki? Nti mulimu lubaale atataputibwa musawo wa kinnansi, nga lubaale olina kusanga abantu beebakako mu nsozi ezo, n'akutaputira ebyama bya lubaale oyo eby'omunda. Eriyo lubaale nga ye bigambo, nga takolwako mikolo. Abantu bangi bamulina. Ebintu bino bye twogera lwakuba abantu abasinga babiraba bubi, naye mulina okubyegendereza. Amazima gaba mazima. Mulimu abaana abamu abaliko lubaale
nga takolwako mikolo, nga takubwa mweso, nga talagulwa, nga tanaazibwa ddagala, nga tasalibwa musaayi, nga si bijjulo, nga si ŋŋoma, nga si kumwaza. Eriyo abantu abalina lubaale, nze mbabuulira, mbalaamira, mulimu abantu abalina lubaale ow'enjawulo, ng'amaanyi ga njawulo, nga lubaale olina kusanga muntu ng'ajja kwogera bwogezi atereze lubaale oyo, nga si mikolo, ng'ojja kusanga busanzi muntu mumanyi akuwabule. Eriyo olubaale atambulira ku nnambiko, nga ye ne bwe weekinga, ne bw'okola emikolo, ne bw'okola ki, ne bw'omutungira ebifundikwa, ne bw'otunga ensawo 10, nga lubaale oyo atambulira ku nnambiko, atambulira kuwabulwa, ng'olina kuwabulwa muzzukulu gwaliko. Lubaale oyo akolebwa bigambo, era lubaale oyo takubirwa ŋŋoma, eŋŋoma tezimutereeza, okwaza lubaale tekumutereeza, okuzimba essabo tekumutereeza. Oyo ye lubaale w'olubereberye atudde ku lutembe. Olwo olubereberye ye lubaale gwe tuyita owasooka. Lubaale wasooka ne bw'otambula abasawo nga bakugu n'otuuka ku nnyanja y'omunnyo, abasawo tebakola mwaliriro gwa lubaale wasooka. Ekyo tukisimbako n'essira. Okitegedde? Ffe tutudde mu maanyi ga lubereberye, maanyi ga Nsozi, maanyi ga Butonzi. Eriyo lubaale ng'omusawo tasobola kutereza mwaliriro ogwo, ng'olina kusanga muntu alina kuwabula buwabuzi. Okitegedde? Kati abantu abasinga obungi ebintu bino ebya lubaale birimu emitendera ne grade. Okitegedde? Birimu emitendera ne grade. Omuntu we yakoma okusoma wakoma okumanya. Omuntu we yakoma okumanya wakoma okutereeza ekireese omuzzukulu mu maaso ge. Okitegedde? Ne lubaale bw'ali, lubaale atuddemu ebikusike n'obukodyo obw'enjawulo. Buli omu akola okusinziira we yakoma okumanya, buli omu akola okusinziira mu kirasi mwe yakoma, buli omu akoma okusinziira ku mutendera kwakoma oba kwe yakoma okumanya. Okitegedde? Kati tubannyonnyodde ebitundutundu bya sooka. Omuntu eyabikola n'abiyita yayitibwa omulubaale, yayitibwa Omuloota Nsozi. Okitegedde? Omuntu eyakeera enkya n'asamira lubaale n'awanga amayembe n'atandika okulagula, empewo ne zimusaba omweso. Alina essabo ly'amayembe, alina essabo lya Kawagga wali, alinawo akayumba ka Ndawula wali, alinawo ennyumba ya Kabaka wali, naye nga yakeera enkya n'akeera n'abandulwako emmandwa n'atandika okukola obusawo. Alina waakoma mu kutereeza lubaale. Eriyo lubaale, eriyo lubaale ng'omusawo ne bw'aba ajjanjabidde emyaka 3 nga ne bw'aba ne experience ekomawa nga mulimu ebintu ebikusika eby'omunda nga tasobola kubirambulula. Okitegedde? Akati lubaale bw'atyo bw'atambula. Tuddamu tubaddiramu kino. Abantu be musanga beebakanga abataliiko waabwe mu Nsozi ne mu Mbiri. Mu Nsozi tubannyonnyodde ebitundutundu, n'osanga abantu e Bukasa oba wa Mukasa oba wa Wannema nga bali eyo basula bweru buli budde. Asula ku kino ekyoto n'akivaako n'agenda asula wali ku muti n'akugamba nti eyo nkubyeyo emyezi 7. Okitegedde? N'omala n'omusanga ku Walusi n'agamba ekifo kino nkimazemu emyezi 6. N'amala n'omusanga Ettanda n'akugamba wano Ettanda nakakubawo omwaka gumu n'ekitundu. Enkuba n'ekuba naye nga tasula mu mayumba, yaleka emirimu, yaleka abaana, yaleka buli kimu. N'omala n'omusanga ewa Nambi n'ekintu n'agamba wano nakamalawo emyezi 9. Essese yamalayo emyezi 6, ku Walusi yamalayo emyezi 7, Ettanda yamalayo emyezi 9,
ewa Nambi n'ekintu yakubayo mwaka gumu n'ekitundu. Omuntu oyo bw'osanga ayina embuga waatudde aba talemwa lubaale, aba talemwa lubaale. Wansi w'enjuba wano mu Buganda, wano mu nsi Uganda, abantu abo tuyina batono. Okitegedde? Era kyova olaba abantu mmwe muyina okuwa abantu abamu ebitiibwa abawuliriza ebintu bye twogera. Abantu bayinza okukubuuza nga 10 nga tobamanyi, tobategeera, tomanyi gye babeera, tobalabanga nako biki, n'obaddamu mu katikitiki, buli omu n'omuddamu ebimukwatako buli kimu. Mufune enjawulo. Ate oli n'agenda ku musawo okutegeera ebimuluma, omusawo n'amala kuyita Mandwa emuliko. Eyo yenjawulo gye tubalaga. Okitegedde? Mufune enjawulo. Oli n'agenda ku musawo, omusawo yakajjanjabira emyaka 3 okutegeeza omuzzukulu n'ekimuliko, omusawo n'amala kweteekateeka n'ayita Mandwa emuliko, Mandwa nejja n'eragula buli kimu, omulwadde ono n'alyoka afuna okumanya. Ate eriyo omuntu gw'osobola okubuuza ebibuuzo n'akugamba buli kimu ekikuluma, buli kimu ekikusumbwa kyonna, ng'oluusi ali ku ssimu, oluusi muli 10, mu ddakiika ze mumubuulizaamu buli omu n'amubuulira ebimukwatako buli kimu, nga takumanyi, takulabangako, naye ng'ate muli bangi, nga toli omu, nga tamaze kwetooloola, nga tamaze kwebuuza, nga tamaze kukola ki. Abantu mubaggyemu enjawulo. Kati be bantu abaasamirira olubereberye, emyaka ne giyita bufukunya. Abantu abo mwebali. Okitegedde? Omuntu agenza obugenzi n'asamira Mandwa n'atandika obusawo, ebyo tuyite eby'okumukeeka, tetuganye nabo babonaabona. Okusanga omusawo w'ekinnansi ng'ataddewo embuga naye waba ayise si kumpi, babonaabona okutuuka okutuuzaawo olubaala oyo, nabo babonaabona. Era okutwaliza wamu tebiba byakumukeeka. Naye bwe tudda mu biseera bye mumala nga mutereeza empewo, ate omusawo w'ekinnansi aba wakumukeeka nnyo. Ku muntu ono yeebakirira ensozi. Abantu abeebakirira ensozi ekitone nnyo okutereeza embuga zaabwe, ensozi bazimalamu emyaka egiwerera ddala 7 ku 8. Ate omusawo w'ekinnansi asobola okubonaabona emyaka 2 ng'oggyeko ebbanga ly'amala ng'atulugunyizibwa. Omusawo w'ekinnansi ku musawo eno ng'akola obutendi asobola okutulugunyizibwa emyaka 2 n'obulumi bw'ayitamu ng'ateekawo embuga z'abajjajjaabe. Awo wonna ebyo byonna byangu. Omuloota Nsozi oba Omulubaale ebbanga ly'amala mu ntabaalo emyaka 7, emyaka 8, emyaka 6. Oli n'agamba ku Walusi namalayo emyezi 9. Oli n'agamba Essese namalayo omwaka mulamba n'ekitundu. Oli n'agamba Ettanda namalayo omwaka mulamba. Oli n'agamba ku Jjinja Mawuuno namalayo emyezi 9. Byonna ng'ogenda obigattagatta, musajja wattu oba mukazi wattu takyamanyi ssente, emirimu gyafa, abaana yabateresa buteresa, ewaka takyategeerawo, n'ogenda omugattagatta ng'ali myaka 7. Abantu abo temubasinikirangako mannyo, mubawangalanka. Omuntu oyo aba talemererwa. Ne bw'ojja ne Lubaale ng'afaanana atya, aba talemererwa. Teri mpewo eboola mu maaso g'omusajja oyo oba omukazi oyo. Abantu abo mwebali, lwakuba si bangi. Abagumiikiriza abatuukiriza empewo ezo batono wansi w'enjuba wano. Omusawo Omuganda ayitibwa Ssenkulu oba Nankulu, era ayitibwa Mandwa. Okitegedde? Abantu bano batambuza obutonzi ne bateekawo embuga zaabwe tebayitibwa ba Ssenkulu, tebayitibwa ba Mandwa, olw'ensonga babeera basamirira lubereberye. Oli wadde mbu muyita erinnya lye. Okitegedde? Oba muyita Omulubaale, oli wadde mbu muyita jjajja w'abaana, ekyo kituufu, omuyita jjajja w'abaana. Okitegedde? Oli wadde mbu muyita ttayito ye, oba Mumbejja oba Mulangira, amannya agafaanaganako bwe gatyo. Tebayitibwa ba Ssenkulu, tebayitibwa ba Mandwa, abasamirira olubereberye w'obasanga bonna. Okitegedde? Ba Ssenkulu baba ku buzaale, ba Mandwa baba ku buzaale. Erinnya libayinza okugatta lyandibadde limu, mpozzi jjajja w'abaana kye bayinza okugatta.
omulubaale ye w'olubereberye. Lubaale w'okubuzaali tayitibwa mulubaale. Omulubaale kye kitundu ekiva mu zimalayika embereberye eky'olubereberye okuva mu lubaale olwa Mukama Katonda. Kyokka lubaale w'okukika ava mu lubale. Olubale teruyitibwa lubaale, ye lubaale w'okukika. Lubaale w'olubereberye yafuga ow'okukika. Amaanyi g'olubereberye gaba gakubanja lubaale w'okukika tayinza kunyega. Era omala kutereza lubereberye n'olyoka otereza lubaale w'okukika. Lubaale w'okukika munafu nnyo ku lubaale w'olubereberye. Eyasamirira olubereberye amayembe ge tegabuggola kimu na ga ku buzaale. Omusawo w'ekinnansi, emisambwa egiri ku mutendera gw'oku buzaale, omusawo w'ekinnansi tegibuggola kimu na muntu yasamirira lubereberye. Baba baawukana amaanyi. Okitegedde? Abaasamirira olubereberye tebawanga mayembe. Kyokka ku bika amayembe gawangibwa. Ejjembe ne likusaba ejjembe ly'enjaza, ejjembe ly'enkula, ejjembe lyaki. Kyekika bwe buzaale. Omusawo w'ekinnansi aba yazimba ssabo lya kika kye. Omwo mwakyaliza abalwadde abanoonya obuyambi. Okitegedde? Ate omuntu asamiridde olubereberye aba agatta ebitundu bibiri. Aba agatta ekitundu eky'ensi n'ekitundu ekya lubaale waabwe. Okitegedde? Amaanyi g'olubereberye ge gafuga amaanyi g'obuzaale. Abalongo b'olubereberye bafuga ab'obuzaale. Ejjembe ly'olubereberye lifuga ery'obuzaale. Muwango w'olubereberye yafuga ow'obuzaale. Kawumpuli ow'olubereberye yafuga kawumpuli ow'oku buzaale. Buli musambu gw'olubereberye guliko amaanyi amazaale. Kati abasamirira amaanyi amazaale gwe tuyita omusawo w'ekinnansi. Abantu abeebakiridde ensozi n'embiri kizibu okutereza lubaale mu myaka 3, mu myaka 4. Abantu abasamiridde ensozi n'embiri amaanyi g'olubereberye, omuntu oyo aba yiibaka emyaka 6, 7, 8, 10. Abantu abo tebalemererwa nsonga ne bojja ne lubaale nga yeesiize evvu ne bw'aba aliko ettosi baba tebalemererwa lubaale. Ate omusawo alemererwa lubaale. Eri abantu abalina lubaale nga takolwako musawo, nga omwaliriro mulala, ng'omwaliriro gw'omuzzukulu gukuba ne lubaale w'omusawo, ng'omwaliriro gw'omuzzukulu bw'atuuka ku musawo atandika kuloota byawo nakuwabula musawo, nakulagula byawo, nakuloota byawo, nga omulwadde n'atuukawo ng'ebintu byawo byonna omusawo yeeyambisa na mulwadde ono okutereza byateriiza. Eri abantu abalina omwaliriro ogw'olubereberye. Okitegedde? Kansuubire nti eyabuuzizza ekibuuzo kino otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.